kale nkwaniriza eyekumidde ku Jonathan Exclusive nenkwebaza byokwasaganya wali nawali n'okufiisaawo akadde nojja ku YouTube channel yaffe ate nosalawo ez'okuba ng'ozimanyira wano. Ayenze Jonathan Exclusive akubuuzaako okubanga nkuleetedde amawulire ng'olyawo kuyinza okuba nga weetaaga okumanya mu mbeera emu oba endala. Tambudde ne Bernard Ssengozi ku kamera yagezaako maaso okubanga akuba ekifaananyi ky'olabakaawo CEO Kampala Daily News. Kakati olunaku olwaleero kinajjukirwa nti mabegakaawo Buganda bwagwamu encuku lwafuna amawulire g'okufa gw'okukubwa amasasi bwe yali Lwomwa ya Daniel Mbosa eyattibwa jja wano kumpi naye eyamutta obaolyawo okuva lwe yafa babaddewo okunoonyereza ebintu byonna genda maaso okuba nga tulondoola obanga poliisi erondoola nakutya bwebibeera nawajje bibeera. So olunaku olwaleero musajja kalimutemu ate eryantama obaolyawo gwenza okunoonya n'ekigambo ekimunyunyula nekikubula. Amanyikiddwa nga Tabula yamala ebbanga ng'anoonyezebwa oluvannyuma libaza poliisi nti yamufuna yavuddeyo oba aleeteddwa mu kooti nga bw'olaba ku sikuriini yaawo aleeteddwa mu kooti okubanga atandika okubeera ennemba n'emisango gye yazza. Fena tukimanyi nti omusango gw'okutta omuntu obaolyawo gwa naggomola wano mu ggwanga Uganda. Naye ekimu ku kisinza okwewuunyisa ensi ye mukulu Lujja Tabula ono okuvaayo n'akakasa nti ddala kituufu yasindika bakalimutemu bali abagenda mu maaso n'eggwanga batta engineer Daniel Mbosa kakiri ku kano ng'akakasa nti ye yamaliriza oba ye yatuma abatemu obaolyawo abaasaanyaawo obulamu bw'omukulu Lwomwa kati omugenzi. Kitegeeza tobyejjusa. Sijjusa ku kye nakola munenye yakweka kabaka. Ani yakweka kabaka? Obwakabaka si bw'abaavu, naffe abaavu tulinamu emigabo si bw'abagagga. Kiki kye wakola ky'otejjusa? Nze natuma abaana abatayingirira Dani Mbosa Kakeeto. Nze natuma Lujja ne Sserunkuuma. Jjajja n'asimwako Tooyi bwe tulayira nti tuli bazzukulu ba Lwomwa. Kati olwo ekikaba nkitereeza okuteeka kukonya. Nze nabatuma bagende bamutte. Nakola ensobi naye abatwala obusika bwaffe be bandeetera okusoba. Ndabye ne producer wange Bernard Ssengozi nga yeenyenyezza atiddemu olw'omusajja omutima gwe yalaze okuvaayo n'ayogera nti yeyatta. Ebyaddala oyinza okwebuuza oyinza otula wansi n'ogamba ddala kiki ekiyinza obba nga kisindikiriza omuntu okuba nga atuuka ku extent enkola eno ekola kino. Naye era tugenze maaso n'okuba nga tumubuuza ddala kiki nsonga kiki ekyamusindikiriza mu mbeera emu oba endala okuba nga atwala obulamu bw'omuntu. Ffenna tukimanyi nga tewandyagadde muntu okugenda ate naddala bw'ajja n'agenda mu mbeera gye tumanyi nti aba atakiddwa oba aba atemuddwa obaolyawo tuyinza kusigala kyekimu. So tusuubira nti abafamire sinakusuubira bira kiri nti abafamire obaolyawo bali mu mbeera etali nnungi olw'okuba omuntu waabwe yakola ki yattibwa mu mbeera eyo. Naye bwe tumubuuzizza ensonga lwaki yasalawo akole kino era bw'ati bwatutegeezezza akambe nga nkuwa emboozi eno butya bw'atugambye ensonga ezamuviirako okubanga amaliriza obulamu bwe yali Lwomwa omukulu engineer Daniel Mbosa. Naye tubeera dda kubangusa musala. Batta kitange nze nandi bakoledde ki? Bakola ki? Batta kitange abulungi nze nandi bakoledde ki? Nze Lwomwa nze jjajja w'ab'endiga. Bakitange ne bajjajjange baateekamu okulaba ngu Obwakabaka bwe buli. Singa teyali jjajjange, singa Obwakabaka tebuliiwo. Nnyini Kakomo bw'akakusaba oteekayo mukono. Obwakabaka si bwa mpalo. Mutebitalyangako Bwakabaka na Baganda bya buli omu kyekyamukomyawo. Olutalo n'omusaayi gw'abakadde baffe ogwayiika kulwanira Bwakabaka bwe twayagala. Ani yakweka kabaka oyo? Nanoonya kabaka ne bamunkweka. Ani yamukweka? Eyakweka kabaka oyo yalina ebizibu. Nze Lwomwa niwe banansiba ne jjajjange bamusiba. Kali essuula yamala kusibwa Lwowo n'ekkomera Lwomwa.
lwendiva eruzira nja kukomawo mbusabe ekintu nga kikyo nga ddala okakasa nti kikyo okirwanira n'okirambira n'abaana n'abazzukulu nze bwomwa tulwanira busika bwaffe ne mbatwala mu kooti ne mbawawaabira omusango ne ngusinga ne balemera ku ntebe gye balemerako yaabwe bw'oba teegala kubba tobba nga Isirayiri Bosa bwe yalwanira obwa Namusota nange nnwanira obwalwomu obwakaliisuulo obwa jjajja wabakoleraki nabawawaabira mu kooti ya Kisekwera omusango ne ngusinga kabaka ekirayiro kye yakuba ng'ali eNaggalabi ndiramula ebika mazima n'obwenkanya abataka baalimba kabaka baalya mu Namulondo olukwe Ssaabasajja kabaka nkutegeeza abataka baakulyamu olukwe baatunda entebe ye ya Namulondo ne bamala ne bajja ne bakulimbalimba nti gwe Ssaabataka oli Ssaabataka waawa ng'obutaka baabutunda bwonna ne babumalawo abataka abava mizigo nze siri bataka ngaabo nze tabula siri bataka ngaabo nali nze kuyamba Bwakabaka oba ngenze eruzira kale kangeera kale there you go. Tukyagenda mu maaso bozi mpanvu era nga tugenda maaso okuba nga tutagulula wano nawali nkyatambula ne Bernard Sseŋŋonzi ku kamera kubanga akutuusaako ekifaananyi na George mukulu nga bw'omulaba tukyatambula naye muli oyinza okwebuuza ddala kiki ekiba kikutwalisa obulamu bw'omuntu olw'ekifo mwenyensi ffena gye tumanyi nti tugenda kukeera nga toliiwe n'ogenda mu musomo okubanga osalawo obulamu bw'omuntu kugenda olw'ekifo so ebibuuzo biba bingi naye kino era oluusi kiddayo ku nkuza y'omwana oba oliawo engeri gy'aba yagulumirirwa tuuka n'okubanga asobola ofuna ekino ebutta omuntu si kintu kyangu nnyo naye oba oliawo lyaba yasalawo n'akikola mu mbeera eyo naye oluvannyuma omulamuzi avuddeyo n'ategeeza nti ye nga ye ne kooti wano tubadde kooti ya Mwangatu zikikutusagala oba oliawo talina busobozi okugenda maaso okubanga asalawo kubanga amusalira naye asobola okuba nga amusomera emisango era emisango agimusomedde omuli okutta omuntu kuba oliawo yekyakkiriza nti yakikola n'ebirala bingi era kooti gye tubadde ewadde ensala yayo kandi kuwe ate nayo tuwuliriza omusango guvunaanwa nti gwe ng'olimu wawabirwa nambeemu ng'oyitibwa Lujja Bosa ng'olina emyaka 38 ng'oli Muganda ng'oli mulimi ng'osula Kabanga Church Parish mu Mpigi Town Council mu Mpigi District bataano nga kuliko Lujja Noah kuliko Nakiguli Harriet Nakabale Joseph Mayanja Ezra ne Naluwenda Emily mwenna wamu muvunaana omusango gwa butemu nga kimenyedde ka 17 ne 17 mu mateeka g'eggwanga nga kiteeberezebwa nti mwenga amanya bwe gasomeddwa ennaku z'omwezi nga 25 omwezi ogwokubiri omwaka guno ku kyalo ky'Ekikandwa mu luka gw'Erungujja mu Lubaga Division mu Kampala District mu ngeri nga mukozesa ettima ebbi era mu ngeri ng'emenya amateeka mwaleetera Engineer Kakedo Daniel Bosa okuba ng'afa. This court has no jurisdiction. Kooti eno mateeka tekkirizibwa kwolesa musango guno Being of capital nature, engeri nti gwa naggomola so you'll be remanded to prison. kati omulamuzi w'ekitiibwa agenda kusindika kwa rimanda Maybe from the state investigations. Investigations are now complete. We are in the process of preparing the okubuuliriza n'okunoonyereza musango guno kwaggwa era nga bali kumaliriza empapula zino ezinakusindika mu kkooti enkulu era nasaba omulamuzi w'ekitiibwa nti nsanga gongezeyo abe nga bamaliriza oteekateeka empapula zino z'okubasindika mu kkooti enkulu. So as earlier informed, this court has no jurisdiction to hear your case. Omulamuzi w'ekitiibwa bwagambye mu kusooka nti kkooti ezo tekkirizibwa kukozesa musango guno It's of capital nature. kubanga omusango gwa naggomola. You co-accused already says
banno b'ovunaana nabo bali mu kkomera. So you're also remanded to prison Era naawe omulamuzi akusindise kwa rimanda till the 3rd of October 2024 paka ennaku z'omwezi nga 3 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno. formation of your charges. Musango lwe tujja okuddamu okusomebwa wano. Kale mwebale kubanga tutambula ffenna ate nate nze Jonathan Exclusive nga ndi ne muganda wange Bernard Semonzi abo tukwasaganya ensonga zino wali era ebifaananyi ebyo nga obirabye sitowo nga bwebirayo ye yagikoze ye yagireese ate nze mbaddewo kubanga kwanalizingira oba oliawo kibadde eri naye nga ffenna mu mutima oba oliawo tuli banakuwavu olw'omuntu okuvayo n'atwala obulamu bw'omuntu ate ng'ekisingira ddala okuluma nti n'abutwala olw'ekifo akavaayo gamba nti so bigattamu n'olaba oba oliawo obulumi buba bungi naye nga kiseera nga kino atongera kubanga tusasira abafamire ate oba oliawo n'okusaba kooti olw'ekituufu kubanga tulaga famire yange egenda maaso n'okubanga efuna okuyikanya. Nze Jonathan Exclusive ambujuliza nti tolina okukolera kiri kimu subscribinga ensonga tugenda tuzitambuza tambule ne Bernard Semonzi amwe bali kubanga